atenderezwa gurumizwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abawanga obwangwa mu bwangere bwabo ndi kitangala nsindika ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byamwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo ku lwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone abweru Katonda atudde munda munzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima go okutakkaanya na bigambo byogenda okubeera nga owuliriza kusaba bisule muguluka oyongeyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri jjajjaffe namuzinda amanyikiddwa nga Angel Michael Munyanyembe nsaba tukole ekikoowe ekya bulamu nga oyingiza ekyomwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikola kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera nga ozuula obwa Katonda bw'era osobola okubeera nga ojjukira amayengo go agakutuddemu omwagalwa yeggwe Katonda w'olugendo lwo era nga yeggwe omwana wa Katonda omulamu. Ekirala kyensaba tugenda kukola practice eno ey'okutereeza ebika byaffe gamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamiza omwoyo omutukuvu era nga njogera nga nsinziira mu linnya lyange ery'omutukuvu antuddemu oba erya Katonda antuddemu ntereeza amayengo mu kika kyange okuviira ddala kasolya ku masiga mu mituba mu nnyiriri mu mpya ne mu nju kati ng'omaze okubeera nga oyogera ebigambo ebyo teebereza omuti nga guli waggulu nga munene nnyo nga guyina emirandira kati ate wansi w'omuti ogwo wabeerewo emiti emirala okusinziira w'obeera nga omanyi ekika kyo kiyina amasiga ameka kati nga ffe ab'embogo tulina amasiga 5 creatingawo amasiga aga 5 naye abalala w'obeera tomanyi teebereza buteebereza at least ng'emiti mingiko egiri wansi w'omuti guli omunene kati ate buli muti ogwo gwonna gw'olaba gw'otonzeewo ogw'amasiga tondawo era emiti emirala ku miti egyo leka gibeere gyo minene okusinga ku giri wansi kati era tondawo nawo emiti egy'emituba kati ate era wansi w'emituba labayo era emiti emirala gy'otonzeewo egy'empya ne wansi w'empya leka wasembeeyo emiti egy'ennyumba kitegera kati ng'omaze okubeera ng'ogitonda genda ku muti ogusembayo oba oli waddembe okutandikira wansi oba waggulu olabe nga okutta ejjambiya nga waliwo emiti egimu nga gyako ekitangaala ate ng'emirala girimu ekizikiza tandika okubeera nga otema emiti okuviira ddala mu nju oba okuviira ddala kasolya nga wootema emiti nga wojjako ebitundutundu eby'ekizikiza nga wookwate omuti ogukyaliko ekitangaala n'oguteekawo kiri ekizikiza n'okisuula osobola okuteebereza n'omuliro nga gwaka nga buli kyotema ekifu mu mirandira egyo okisuula mu muliro so ekyo kikole okuviira ddala either wansi oba waggulu ogende nga otemaatema emiti egyo emirandiramanya egitali mu kitangaala nga middugavu gijjeeko ewali ekitangaala okwasaganye n'emiti gisobole okubeera nga tuzzaawo olutuula olw'emirandira gy'ekika kyaffe kikole ku lwa obulungi bw'ebika byaffe ffenna so womaliriza
then komawo olabe nga oli mu nsi yo ng'okumyewo mu nnyama osobodde okubeera nga otereeza ekika kyo. Weewaawo nsaba practice eno mikwano tugikole. Weewaawo ebbaluwa egenda bweti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Ndi Namuzinda. Abaagalwa, tubaweereza omukisa ogw'amayengo ag'okwagala wepo n'ekitangaala mukadde kano, era nga tubaaniriza okubeera nga muggulawo emitima gyaffe eri obubaka bwaffe. Abaagalwa, nga mweyongera okubeera nga muyita mu lugendo olw'amayimusibwa, tubaaniriza mukadde kano abaagalwa okubeera nga mwejjamu ebirowoozo byonna eri ensi yammwe, muyimirire mu bwerinde. Mukitegera abaagalwa, buli we muyingira mu nda yammwe mubeera muyimusibwa era mubeera mudda eri ekitangaala kyammwe. Kino ne kibayamba okusobola okubeera nga muwuliriza empulira ez'amayengo ag'okwagala y'ensibuko y'obutonzi oba gwe muyita Katonda, nga anyiinyiitira n'okuyingira eri obulamu bwammwe n'okubwetooloola. Okwagala kwa Katonda eri mmwe kubeera mu ssanyu, mu kwagala, mu ddembe, muyiika n'obulamu obweyagaza. Buli kintu kyonna ekitali ekyo kitundutundu ku kirooto eky'obulimba, ekyo ekiri okubeera nga mukireka mabega. Nate okwagala kwa Katonda kwe kubeera nga mutambulira mu bulamu obw'essanyu, okwagala, eddembe, omuyiika n'obulamu obulungi. Mu ngeri eno weebuuza ekibuuzo kino wammanga. Mu ngeri eno ate ensi yange ey'omu maaso, omwagalwa, osobola okwebuuza. Okwagala kwa Katonda kwe kubeera nga otambulira mu bulamu obw'essanyu, okwagala, eddembe, omuyiika wamu n'obulamu obweyagaza. Era osobola okwebuuza ekibuuzo ekirala. Siina kubeera nga nnyina kyenkolawo okubeera nga nteekateeka ensi yange ey'omu maaso? Omwagalwa, tolina ky'olina kubeera ng'okola, kubanga okwagala kwa Katonda kwe kubeera nga otambulira mu ssanyu, mu kwagala, mu ddembe, muyiika n'obulamu obweyagaza. Mu ngeri eno ate abantu abo abayagala okubeera nga bafuna ebintu okuva eri nze, weebuuza ekibuuzo ekyo. Abaagalwa, ekyo kitundutundu ku kirooto. Empulira ey'obukoowu ey'okulowooza nti yeggwe alina okubeera nga onunula abalala, omwagalwa, bwawangibwa emmeeme yammwe ey'ekitambo, ego mind. Naye okwagala kwa Katonda kwe kubeera nga mutambulira mu ddembe, essanyu, okwagala, omuyiika n'obulamu obweyagaza. Kitegera omwagalwa, mu ngeri eno weebuuza ekibuuzo ekirala. We kibeera nga Katonda ayagala kubeera nga akuleetera ebirungo ebyo eri ggwe, we kibeera nga Katonda atandika okubeera nga akukubira ekkubo eryo erikuleetera ebirabo bye eri ggwe, we kibeera nga osobola okubeera nga okkakkanya emmeeme y'ekitambo yo, omwagalwa, ng'ogezaako okulaba nga olaba ebintu bisobola okubeera nga bibeerawo ng'okwagala kwa Katonda. Omwagalwa, ky'olina okubeera ng'okola kwe kukkiriza Katonda n'okwagala kwe okubeera nga kuleeta essanyu, eddembe, okwagala, omuyiika n'obulamu obweyagaza. Era weebuuze nti okikola otya? Omwagalwa, tandika buli lunaku okubeera ng'ogattaganya wamu ne Katonda. Weebuuze kiki kye weetaaga okubeera ng'okola mu kadde akaakakati. Buli lunaku lw'oyitamu omwagalwa, yongera okubeera nga weebuuza kiki kye weetaaga okubeera ng'okola mu kadde akaakakati, oba kye weetaaga mu kadde kano. Emmeeme y'ekitambo kyo weegezaako okubeera ng'ekuleetera obukoowu mu kadde ako, oba nga ekuteekako ejjinja, omwagalwa, wummulira mu Katonda. Buli w'onaakola enkola eno egenda kubeera nga ekuteeka mu kadde akasirifu, akadde akasirifu akataliimu mbeera yonna ya bukoowu era nga katudde mu kukkaanya. Omwagalwa,
funayo akadde buli lunaku oyingire mundaayo ozze mu kukkaanya oyingire ku nnamusiga y'omutima gwo osobole okubeera nga okkiriza obulungi bwa Katonda obuterekeddwa mundaayo busobole okubeera nga busaasaanira eri obulamu bwo. Manya nti buli kintu kyonna kitambula bulungi omwagalwa. Tukwaniriza ewaka era nga tutambula wamu naawe buli kigere ky'osenvula naffe tukisenvula. Tukuyagala tukutegeeze nti oyagalwa nnyo okusinga ne w'osobola okubeera nga olowooza. Ndi jjajjammwe Namuzinda mbaleetera amazima gano atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.